Banange kanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe. Oluvannyuma lw'akayimba akakamuganda waffe Eglas Kawalya muganda wange mwenye naffe abasumba abaevangelisiti abazzukulu program byabadde tumanyi mu bubudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Program ebatuusaako abantu abatutumufu mu njiri, abantu abeewaddeyo okuweereza ekigambo kya Katonda ng'omuweereza waayo yenze kennyini gwe mulaba Sunday Yusuf Mukasa Lubwama. Sibuka wano ku Full Gospel Church. Full Gospel Church yatandika mu mwaka 1906 ng'etwandikibwa abamissionary baffe abalungi ennyo omusumba Hugh Douglas Lezel n'omukyala we Audrey Lezel. Yava mu kwolesebwa okw'omukyala oyo gw'olaba ku kifaananyi ekyo ayitibwa Dr. Maureen Galat. Netutuukako mu Uganda. Gyemirandira gino ejja program. Netusalawo ne tugamba nti nga tuyise mu bintu bingi nnyo katwogere ku byafaayo, katwogere ku biriwo, tufune abasumba abalungi b'evangelisiti, ba apostles, ba bishops bayigirize. Eno ye program yaffe ey'okutaano nga tuli n'omusumba Professor Simeon Kayu. Muweereza wa program eno Sunday Yusuf Mukasa Lubwama. Kansabe Professor ababuuzeko makwano gwe era abantu be. Musanyuse nnyo era akulira nammwe era muli mutya babangambe kwabuuza muli mutya mu biseera bino bye tulimu. Kakirala bajja kwebuuza Professor waki waawa into ekyo wabagamba tuli Professor wa supernatural. Waliwo abantu abamu boolabe mukulu watanga okuyimba ikaika unofficially or informally. Yes. Naga nze Dr. Wachino ninga muyimbi ninga nibatandika omutala Dr. Wacho ba president wachi ntubundi ninga tole ekintu ekifana bwe kitoka university nga tetegabayo nti profe university nti wakatugambe president wa wekinakulabye. Yes. Tekiri ekyo ba president wa katalika ejindi. Okay. Ebitu bide ekintu okogera nange njogerako ndikira kumanya ngasene yogerako. Amin. Twaba suubiza mu program yaffe ey'okuna ey'abakuttumu babiro. Mwebale kwagala program za Professor Simeon Kayuwa, baganda baffe namwe abali mu America eyo. Muganda waffe omusumba John Mude Musoke, mutabani w'omusumba Joshua Kamya Musoke, omusumba David Sebulime Musoke, mutabani w'omusumba Joshua Musoke, mukwano gwange, omwami n'omukyala Reverend Joseph Kamugisa Lukansonga, namwe bannange banna Uganda. Mwebale nnyo okwagala program. Professor, naakafuna bwe kyatutandika program eno. Nakafuna new friends on Facebook. Ebikumi 5. Otyo. Gawe sim. Ebikumi 5. Gawe sim. Nenga buli program buli wa mukwano gwefuna. Ndaba mwerinnya ly'omukkiriza wano Kawungeezi. Obani gundi, wagwe bani gundi. Kawungeezi kati awo ne manya nti bano banamirembe Christian Fellowship. Era mukwano bonnyonnyo. Alina ekyokubiri. Si babo. Ba Yesu. Ba Yesu. Yesu yabafuna. Era nga ensonga ebaleese. Era ya Professor Kayo. Ya Professor Kayo. Okay. Bagala bamuwulirize. Okay. Yono. Yoyo. Professor Kayo ba professor bwa biti bingi. Bwe nagenda mu America, nina mukwano gwange Mark Fordell. Nampita okwogerako ku byaliwo mu myaka gy'enkaaga. Lwaki Obote yawokana ne Sir Edward Mutesa. Naye bwe baali bampita okuva mu ntebe,
baga let us welcome Professor Sunday Yusuf Mukasa Luwama. Yali professor. Yes, Sunday Mukasa. Bera. Let us welcome Professor Sunday Yusuf Mukasa from Uganda. Kakati kantu alo omukisa guno atubulira ba professor bitiki ogwa mukiti ekyo gwa professor otobanga oli doctor. Osomye ebintu no ibiyita mu university ofujudde. Yes. Ngujje ko doctor ono ali honorary medical doctor wali honorary ono akoze ebintu ebingi mu sinema wa doctor. Yes. Wali omuntu ali obo doctor wena chakaba wali ne butufu era nabo wanga nabo bali bakoni kyebakoze ne and doctorates PhDs ngezo. Omusomesa professor tokubanga na PhD. Okay. Mu kintu kino bakiri. Mukuwunzi kamangu byonna birina. Yeah, you know. Oina waliwo ekinyumira olina letters of letters. Doctor of letters. Doctors of ya ogulu nyonyo na tutajo bakululi. Yes. Ne usigidamu. Yes. Kakati ekyo bigamba bamikulowoza nti I'm not based on knowledge. I suffered for this knowledge. Tenne bakubaya akuwakanya. Njaa yo ali honorary. Lwaki wano mu Uganda omuntu kubanga asidise. Ekintu kyo honorary nakyo bakiti. Honorary nakyo kikulu. Kibategeeze nti kikulu nyo kwamba. Kubanga Obote yali honorary doctor. Yali doctor nyinyi. Mu Bungereza basalawo. President Museveni honorary doctor. Idi Amin Dada honorary doctor. Oyo bichamu yabyetiga. Nekati bali kugamba bano. Obalaba olabi kati nga Dr. Museveni. Yes. Omulaba byakola nawe. Asevinze gwanga damba. Ngamawanga mulago gakola ki? Gagwawo. Obote Aminiti yatuyamba natugoba ko Obote. N'ekyo Obotomu. N'ekino ekikwata ku nsi yonna. Nolaba nga namageza gafana bwe gatyo. Kwegana daligambibwa ekipointi. Ono doctor abe based on bintu byakoze ng'omuntu mulata tasobola kubikola. Sibanje basobola okukola ekintu ekifana bwe kityo. Nibasala university za salawo eyo mu Bungereza danyo nibagamba nti omuntu wekikecha akola ebintu nga bisinga n'obyo mwana byasomye muki kumala emyaka 3 mu university naye mulemeddwa okutunoonyeza eddagala lya corona kumpi amakanisa bagadde business bazigadde tulina ba professor mu Uganda abayitirivu bawona biki abantu bawona biki baba professor wacha wala bafa bano ne bawona abala ne bawona tusikaza ko tulina zi hubs tulina biki tulina ebintu bingi nnyo ekikulu ba professor tulina baddala mu Uganda kubanga tenaba kubeerayo nsi ekyawonyesa abantu baayo bulwadde nga tolino mwafudde nga twali afudde kakati baganda bange ne banyinaze tuli ku mulamwa programu eno eyokutano Calvary Cross Choir Songs Tonic Solofa ebyo bitujja okugenda mu ne professor waffe Kaiwa omuyiya w'ennyimba ezo zibanyumire nnyo naye tujja kubateerako katono wano wali kubanga programu si ya nnyimba naye ebyafaayo by'ennyimba bituliko okuva mu 1979 naye nga tutunda bagenda mu bya nnyimba professor ninayo omanyi nina Facebook abantu bakwagala nnyo Sunday Yusuf Mukasa Luwama Facebook kuliko omwami ayitibwa ninoha kati bamuyita Keke Nation kubanga gundi egenze mbadde njala Muganda Keke Nation Keke Nation ayina akantu ke yampeereza ono naye ngenda mbadde njagala nkakusomere busomezi neme kukajja na mutwe Keke Nation ono agamba bwati amanya ge Keke Nation ask professor why he wears only black colors. Okay. Gena maso moleke kakati webanga muddamu mugezi yange. Yes. I would like to ask you, sir, lwaki sambala kale andala? Aha. Lwaki nabala bambala ezaawe? Moleke nakati kugamba ndi artist. Lwaki ayagala okulondera ndi artist kugamba. Yes. Ate sikirizanya na bintu by'abazungu byagamba nti black
is evil. Mm. Nja kukola ebintu ebirungi ennyo nga bituufu nga ndi mu dark colors. Era nga si devil. Kugamba bagenda batwonoona. Ekintu kyasinga okunumenya nga nja kwambala ne black colors. Kwe kuba nti twali tusoma eyo mu researches zaffe twasomanga PhD researches. Nagenda nvumbula abantu omusajja omuyita Darwin. Yagamba nti obwongo bw'omuddugavu buli bibiri yakusatu. Obwongo bw'omuddugavu mu quality ne mu content ku bw'omuzungu nga ate si kituufu. Abantu bangi e Bungereza mu Europe nawa ne bagenda ku ndowooza eyo. From that day nimbeerangamu abantu bangi nnyo batulowooza tudeservinga slave trade, tudeservinga okubeera nga tuyisibwa bubi, tetuba mirimu mituufu kubanga tetuli perfect human beings. Era unawulira nabo babadde boogera ennaku ezo ne bagamba nti abaddugavu tebakwatibwa nnyo obulwadde buno abeeno mu Uganda mu nsi ezeeno lwakubanga tebannaba kufuukira ddala, they have not yet evolved into proper human beings. Obulwadde buno bw'attacking as human beings, which means fe tuli bisolo tetukwatibwa obulwadde bwaki. Oh, kiri mu style eyo style kati n'obolaba ankubula ekintu kiruma nnyo ensi ogenda inheriting a knowledge efaana bwetyo. Kakati ze bwanga ndi muntu mutuufu nga ndaba engoye enzirugavu zinyumira kanza mbale nga nkola omulimu gwa ate ng'oli muddugavu ate nga ndi muddugavu no respecting akola yange y'abaddugavu naye abeerumba respecting naye muddugavu nteeka mu respecting because sinange gye ndijjako buddugavu. Naye nze ono Keke Nation ekibuuzo kye nze mu kukitegeera ndabanga agamba nti ayina kyaginoonyamu ayina ekyama ekyekusiku. Sina kyenyonoonyamu n'akamu wabula lwakubanga ekyenjagala nze style yange yenkyuzi nze gy'oyagala. Ekyokubiri nwanirira abantu Katonda batatadde wansi kyokka nga abantu bebatadde wansi. Okay, kati oyo tumuveeko. Yes. Keke Nation ku Facebook Sunday Yusuf Mukasalubwama bitegede. Thank you for being my friend. Ate jangu ate n'oluusi nyambala endala omusumba Kayiwa abeere mukwano gu. Yes. Ekyo kiwe kaka tulina obudagika butono nja kusaba buli kulikaddamu kubanga twagala kukulumba nnyimba ate ng'obudde kakati wano waliwo omulala bamuyita Twongeirweko Edgar. Yeah. Twongeirweko Edgar. Akwagala nnyo naye agamba bw'ati Edgar ono. Praise God. I have missed your show today because of Muzei omanyi ku Sunday program teyaliwo. Yes. Muzei ayogera ku President Museveni. But next time you meet Professor, he was much on the side of Bujingo. And the people who are stranded but now ask him about a wife who was chased away by a man after almost 30 years. Has he taken time to hear from Bujingo's wife also? Akukadira mu dakika emu kubanga nga ogambye dakika emu yeah twakyogera ku luli ebyomunju tebitotolwa era tetusobola kujjayo bya munju ate kusooka ebyomunju ebyo kati biri mu kooti bagirinde ate yejja okubijjayo sigwe spokesman wa Bujingo. No ate ne kooti yes ebintu biri ku table y'omulamuzi yes tebisaana kuba discussed by any other person tebikirizibwa naye nga nze ndi ku side ya Yesu Kristo kyekinjagaza Bujingo ayagala abalungi Katonda ayagala abalungi ne boyita abalungi ne boyita ababi bonna Katonda abagala. Ate Pastor Bujingo program we najagala yaŋŋamba bwe twali wano nga tujja kuza emyaka ana okuva lwe yatandika agiraba. Yes. Ere munyumire ne mugati lwaki sikushaza nakati ono kyaza nze yazze ggulo mu bulokozi ekyo yayogera kituufu. Bamwatakinga bangi nnyo at this time. It's not a very good time for him to talk on TV. Kaniye kati kyembale kyakwogera kyekanisa ya Bujingo nene nnyo nnungi nnyo era obulamu bwange sinwanya buli kanisa yonna weeri babanga erina ebizibu oba bibi oba birungi nina okulwanya ekkanisa ebeerewo. Naye nalirowooza nti Yesu yalina okulwanira ekkanisa. Anti kati ana agency
aina agency wali mu agency abantu batumye agents be okulwanira mu kanisa tubana obuseera butono haleluya baganda baffe ne banyinaze kitabo kino kiri Calvary Cross Choir Songs Tonic Sorofa mweziyimbirwa naye nze bya Sorofa sibimanyi nze manyi notes Professor Antegedde notes zino zenyimba zaffe enyimba ezenjiri baza lyrics bazita lyrics zino ebigambo binyine ebyoluyimba yes naye katugendeko akayimba katabako kakadde nkamanyi nnyo yes bwatandika wano okuwulya enjiri kekaliwo kokka akenyimba z'abalokole kino ekitabo kyo kyagala kiteeka mu bitabo byange kigira kibeeraawo haleluya Namirembe Calvary Christian Calvary Cross Choir Songs ojjawo ekirowoozo ekitandika ennyimba ezo okusooka nali muyimbi ekyo omwadde mukimanyi ombuto naye nga simbangayo ennyimba zikwata bantu ne bazuulira wali omukwano gwange omugyewo wano bamuta doctor asoma wa doctor Derek ayimbye nnyo naye tannaba kukwasa bantu ennyimba tewali muwazi oyo aziyimba bwamala okuzimba babadde bwe bazimba bokka naye oluvannyuma ne babyerabira naye neesaba Katonda mpe amaanyi talent gyampadde nyimba enyimba ezinabeerawo nagenda okulaba nga mpadde talent nene nasa ekirabo kya talent ziyantonderamu naziwa amaanyi okuyiiya ennyimba ezinabeerangawo nga tezivaawo ate nga njiya buli kaseera buli lunaku mba njiya kakati ezo ennyimba ezo zolaba ezo eziri mu kitabo ekyo nagenda kulaba nga ennyimba zetuyimbye ennungi nnyo emabega eyo mu Christianity naye abantu batuuka ne bekoowa oluyimba buli lunaku ne mujja oluyimba tuzukuke buli lunaku kati wekiri nali mmanyiize Katonda gyali nungi nnyo era nazo nziyimba ezo nazo nziyimba naye abantu nga beetaaga ekintu kyebabuulya mu kisa ky'ennaku ennyimba ezo naziwandika mu biseera bya kulaba ku ennaku ezisinga obungi Uganda kumweyali wadde bulungi bagiyita Christian bagiyita amended addendum kakati ennyimba ezo ezimu zirina engeri gye uniquely n'ebirowoozo by'abantu bibali balowooza mu biseera ebyo zatubeezaawo nnyo mu biseera ndowooza waziya ku biseera by'obote nnyo obote 2 no 78 awo waziya 1970 ani yali alifuga 79 yali binaayisa naye nali njiriza ezimu okay katusookera ku luyimba Bafirisuuti ova kuki okuyiiya oluyimba Bafirisuuti akati oluno oluyimba oluno katalu lundeetera ebizibu mwezi mulimu ennyimba 3 ezaali zina okundeetera ebizibu kakati nali ndi wano omusajja najja yajja mu kyaki n'atandika okuŋŋaanya mmanyira okumanya oluvannyuma yalokoka n'afuuka pasita n'abeera nti mbega waki wawito jo nga kyambuuza ennyimba zinayiiza luno bamisiri mu kiseera bya Falaawo baabonaabona nnyo zitegeeza ki n'atwala pages 2 namba nga ampandikako kakati naŋŋamba bankyayogera bweti naye ninfuna omwoyo mutukuvu nemugamba nti oyambuuza ye yaani kati oyambuuza ye yaani Mukama agambye nti agenda kufa ajja wano andabe ogamba omusajja ngamba oyito jo
otuma nga ajjandabe watandabe agenda kutibwa alekera uno kutta abantu kati ekintu kyabukambwe nnyo wakimbulirako nga kinana kulowooza kukola programu eno abantu baleme kugamba nti wakimbulirako nga kinabana kulowooza kukola programu eno kakati munange nagenda namubuulira naye ekyo kyangu nnyo for us tujja kujja tukube ekiwempe tukole ki tubatte tukimalewo obanga takuzeemu kibuuzo oyita ojjoko yagamba omusajja najja naŋŋamba ngenda kujja agambye nti ajja kujja wano akulabe mwogeremu omusabire kati yerangu gyeyakozesa naye nga ategeeza kirala kakati nze kinakola abakadde bakuŋŋanjako ne baŋŋamba genda odduke genda awantu wekweke ate nga amaanyi g'omuntu gampaziza okukola ekintu ekyo wekweke naye mbaba nja kusigala wano wali omukyala omu bamuyita Muwanga Samali mwana wa Muwanga oyo yali vice president ekyo bali mumanyi mwanyina kyewafunga yasabiranga wano yes nemugamba nti sijja kuva wano kubanga nze mpuliriza mwoyo mutukuvu kati awo dakika eyo nga bakyali wegulumba okwo nenjiyulimba olwo abafirisuuti ngalugamba bafirisuuti baali bagumu baali beesiga essajja Goliyasi yali mulwanyi nnyo namige ow'entiisa Dawudi kabambi kali kato ne kayimirira n'ejjinja munda kaali kamwesize Mukama ow'amaanyi kajja bambi n'envuumulo kali kato omufirisuuti n'anyooma kasembera n'obuvumu kakeesize omununuzi wako nekacanga envuumulo kacanga envuumulo nekasaba nakotiisibwa amina kamukuba n'atalantuka Mukama alina amaanyi haleluya ngamba oba erugoye olwo luli mu Bible lutuufu sijja kuvaawo kakati end of the week kati yali agenda mbw alyoka akomewo ayogere nange amusabire ennyonyi sikwe kugira mu bbanga yali akomawo ennyonyi negira mu bbanga kakati nno olwekyo awo Mukama yalina amaanyi sinze namugamba nti afe naye nange salibadde glad okufiira obwereere naawe tewali badde grad ani abeera grad okufiira obwereere tewali n'omu Gugunda TV producer waffe omulungi tuteereko katono just a bit of that abafirisuuti n'oluvannyuma tukomewo n'oluyimba olulala abafirisuuti baali bagumu baali beesiga essajja Goliyasi yali mulwanyi nnyo namige ow'entiisa Dawudi kabambi kali kato ne kayimirira n'ejjinja munda kaali kamwesize Mukama ow'amaanyi kajja bambi n'envuumulo kali kato omufirisuuti n'anyooma kasembera n'obuvumu gakeesize omununuzi wako nekacanga envuumulo nekatabana kutiisibwa kamukuba n'atalantuka Mukama alina amaanyi Sawulo yalinga gamwesiga Sitaani ng'amuwangudde Bafirisuuti nga bayingidde mu maanyi ag'entiisa Sawulo yabuuza abasajja be yani alina amaanyi Dawudi ne keesolayo ku lwoyo asinga amaanyi kajja bambi n'envuumulo kali kato omufirisuuti n'anyooma kasembera n'obuvumu gakeesize omununuzi wako
kachanga empumulo nekatabana kutisibwa kamukubana tarantuka mukama alinamanyi. Webale nnyo nekachanga webale nnyo. Kakati bayugumya olujja kuki lwabaani abayugumya? Kati nekyo omusajja oli yali ambuuza, omusajja amuta Majwala yakafa ennaku zino, yali akolera mu gavumenti, yali kati pastor Majwala teyaliko ne wa pastor Serwaddeyo oluvannyuma yakafa Majwala kakati nno weyi waffe Gombe eyo kati nno yambuuza nti buno obusajja obuto bwe buluwa kubanga ba Museveni baali bakyali busajja buto ndowooza, balina ne bukadogo buli mu nsiko bulwanyisa gavumenti kyokka ate nze nyimba tibana basajja bato bwe bati bewaddeyo okufa nga tulimba luli ku TV luli ku radio yani nokujja kuba lujja ku radio for some lwali political nze nali njogera ku mwe abalokole ng'otwogera kwoki nga njagala mubeere bakumunga abagundi abo abajulizi batwala nga bawola ku migongo ekifo ekyano bakitanda mugongo kabaka bwe bayitanga nga awudde nti basomye basanze basaba kati nga bolaba mmwe ennaku yali ennuma okulaba mmwe mwe bannamugongo abatuufu abafugo gospel bwe batwalanga nga basaba ne batwala mu kimakomera ne kabaka bw'ati bwe yakolanga asanze abasaba ate ne gundi bw'ati Kagame n'ennaku zino bw'akola bw'atyo bw'asanga abasaba nga batwala mu ki namugongo kati mwe bannamugongo bennyini abajulizi kakati babonyabulwabati bwatuka ku kyabali naye mufaanagana ng'era bali era mufaanagana nabali bebattira muki mu buwalabu wana olw'okukkiriza Yesu Kristo. Kati oliba naliya nga kyengenderedde kwegumya abantu nti enjiri erimu n'ebintu ebizibu ennyo ebibi ddala naye mugume bali abalaba namwe basamba sambibwa ng'ababbi ng'abanyweredde ku kisuubizo kyalituzuukiza. Producer waffe tutereko katono bayugumya ekibuga n'oluvannyuma ndowooza tujja funayo oluyimba olulala n'oluvannyuma tugende ku control room yaffe okuwummulako. Bayugumya ekibuga by Professor Simeon Kaiwa Namirembe Christian Fellowship. Waliwo abasajja batalojjeka mu mirembe giri bakkiriza awatali kutya ne bafiira mu ye bayugumye ekibuga bawulire gabonawona tibana basajja bato bwe bati bewaddeyo okufa bayugumye ekibuga bawulire gabonawona tibana basajja bato bwe bati bewaddeyo okufa. Kabaka yayita abajasibe babatugumbule mukajanga yakwata ekijambiya kyokka tebamutya yekyatwala yekyanga katabandike ngakagambye zikiriza Yesu omulokozi bewaddeyo okufa bayugumye ekibuga bawulire gabonawona
mwebale nnyo bayugumya ekibuga time ogijjawa okuyiiya ennyimba bwezityo. Omuntu yatondebwa nga asobola okukola ebintu bingi nnyo. Bweyesalako nalo kyensonga lwaki abatakulaakulana. Ne kasoowe mala byonna nobikola. Oyinza okuvuga emmotoka ngeno bw'olaba kiki abali ku luguudo ng'ate owulira n'omuseka omulengedde eri bw'osaako radio naabo nabali mmotoka okola onyumya nabo at the same time ebigere birinya bikino emikono gikola kino ate osaako n'ekibuujo kinyagundi at the same time. Omuntu bw'osobola okukola ebintu bingi nnyo at the same time singa teweesaasira. Kati obulamu bwange sirimu kwesaasira. Mpandika ebitabo, nsoma, mbuulira, kansolinga abantu, mpuliriza simu buli kaseera. Abantu bampuliriza simu okuva mu Uganda n'abweru n'abazungu n'abaddugavu. Seesaasira. Tuli ku mulamwa ogw'ennyimba ez'enjiri. Lwaki omuntu yalimbye Katonda kimuyimusa kitya mu mitima mulinga awulidde nga tuyimbye, oba ennyimba zino ffe abalokole zituyimusa tutya mu maaso ga Katonda nga tuziyimba? Omusumba Simeon Kayuwa mwaka gwa 1979 yatandika Namirembe Christian oba Calvary Cross Choir Songs. Ennyimba zaali nungi, nze nalina Pajero nga nteeka mbotesi kaseti. Bukaseti bwali bwa bbulu bwe buti nga bugumu naye nga buli kiseera gye mpuliriza omuntu omulamu yazaalibwa mu kuyimba era atambulira mu kuyimba kibayita beat. Bwe mutabeerawo beat bino gya tu tosobola kubeera mulamu. Omutima gwo gulimu oluyimba lunaku. Waliwo oluyimba omutima gulimu oluyimba tu okitege beat eyo ne bw'oba nga otambula ete kubeera organize nga sigamba nti toza kutambula ng'ogenda tosobola kutambula zimala kufuuka regular kati fenna omubiri gwonna guli musical era gwa appreciatinga ekintu ekiri musical nga kiri based on beat. Time ya feyo kaya yazamani tukuzalero omwoyo simanyi omwoyo gwo. Yes. Ono olutandika otya kiki kyatukuza ngakati olwo ebibi nga wala wagugudde emigugu gy'ebibi kati olwo that's another song in another way. Tukuza leero omwoyo gwo tukuzibwa n'omusaayi suula ebibi omugugu ebigusuule kwata ku kyambalo ki ojja kuwona ebibi ebyo ojja kuwona endwadde kikyakikulu nnyo because Yesu Kristo bagenda omusango ogwamusibwako alina amaanyi agawonya endwadde. Hallelujah. Spiritual power. Kakati ekintu ekyo tekyali bakulembeza abala basooka kujjako bannabbi bokka. Kakati ekyo ekintu ekyo ekyokuwonyezebwa n'ekyokusonyiwa ebibi, those are two themes enkulu as describing Yesu Kristo. Amina. Tukuza leero omwoyo. Just a bit of that producer. N'oluvannyuma bwe tukamaliriza bwe tutwale butereevu mu control room. Tukuza leero omwoyo gwo by Professor Simeon Kayuwa. Tukuza leero gwe omwoyo gwo tukuzibwa n'omusaayi Kristo yafa ofuna essanyu n'ekiwummulo mu mwoyo. Kwata leero mwonoonyi ku kyambalo kye akuwonyeza w'oli yakufiirira gwe akuwonye osumulule ng'osaba. Kino kyama kyo bwe twalire Yesu ayimiridde w'oli wezibirira omukoneko mpola Yesu loyo mula. Kwata leero mwonoonyi ku kyambalo kye akuwonyeza